omuwala mugolodde nimulabula akomye okweraga yasanga ku siteegi ekyengenda nga nnyimba yalisheyamukunjako olwo ye yali akola olw'okubeeva mufaka akabina kaweze najjamazijeko fooni akolera abantu be naye musaasira nkulabula oli kugeima kisinze ndi kuyintulo ate kimanya kuyimba kisanga kikoma linda byoyimba lwebirikwa gy'obisobola yesera sebakula naawe yakotogera waalijewo akatoke wa Museveni oti ebintu bino yamba ebibiwanisa okuba yiti endulu nevuga munange nofuuka kiwaji okuba yiti endulu nevuga munange nofuuka kiwaji abantu abatuwagira nga bayiwa bannanga abantu muyiwa abayagiranga budumulasi nga gyayita abananengoyemba asobole okuyitabo ate basanga balutala endulu bakuba ensi eno abange ebintu bino chovola bakola nama banange nama esimisa singa kola nama nze mwattu asanyusa yagana ebyokwera yambye bangi nnyo ku Kampala wano naye siwulirangako wano gwalangira tigere masio leero ntuusa okusomesa eggwanga lwaki mwebakaterere mu byokukola leero ntuusa okusomesa eggwanga lwaki mwebakaterere mu byokukola nyanya zotunda abenga bebazeyunira kyokka tebakolonga tumaze n'okugirya olubigusala n'olyoka oyomba n'ogenda kundako nnyebo neweerakusa musawo n'atandika okukavula ensimbi nga bwakuwa akateso ku mudaala gwo musawo n'atandika okukavula ensimbi bwakuwa akateso ku mudaala gwo so senga ogerera enyanya n'olenga wandibadde ofuniramu ddala ensimbi ababooda mubeere n'ekisa mutima mututtira essola olw'okwagala okufuna atwala embizza akuyita n'ogivuga oba okomawo ajati n'akutumya omutwale ku muzikiti asaale avafuna wuzo atuula wapambisi anasaala atya Allah n'asiima ate ku shariya kuliko ebyoya by'engulube wabaolekokisa ate naddala abavuzi yingiriza mutwalanga ekyamakulu naye saapisi mugise n'emmitto anti bemuvuga tubuuka n'ebisago emitto gitaddiwa ebyuma n'ebyetaaya na buli akituulako afumitibwa akabina oba emmoloka ekulema egiwa abanagitema kusinga otufuukira ekizibu mu ggwanga embalaala egimu tupeeka ensimbi niyo otuuka muloogi n'okaaba n'amaziga osanga essuuka zikutte n'empumbu ng'ebigwa ebirimu ogamba baje ga ggwanga abawoteerimu tulemesa emmere mususa obukyafu ate naddala ebusuga oli esanga obwana aweza n'ekikumi kano kali munva kali kali mbikopo abalala senyiga yagaana n'okuwona buli musayizi emunga magigankwale kati naalya nti emmere eyo neewoma alezo simuuna entuyeyoza n'ebikopo abatunda emmere ekiraawo ey'omumakubo funa abakwata ttooki bano abanamulisa toka tukulasamimu omulisa sefuliya tunawona tutya okutuliisa amaluso manenya titi kwefa okukola olugambo tunawona tutya okutuliisa amaluso manenya titi kwefa okukola olugambo kwefa amatu gegamusukkako obunene kyokolaba akola n'olugambo lw'ekikazi talina njawulo namukunja wa ndobeso katongole ye wa kitimba kya kokota kikuba embuuta nakivuma n'obubune ate n'abayimbi mubeena amagezi mukaba obwavu nsonga ya busibe kakazi oganye banna tikiti n'ozibawa ate n'oteekako bakkulira omubisi abalisasudde wamma n'oteekako bakkulira omubisi abalisasudde ensimbi niweyagala alabira bwerere endimani yagambye ekyo ne tumuwa kakaaga n'ayomba effe tuzigyewa mbayisa mituli abakazi abambala enkunamyo mwansobera nammwe mumanyi nti mukola bya kisiru osanga atambula asika akagoye kyokka gye yakagula waliyo n'empanvu nabakwata obwana obuto obutannagula olempinga ebyo ebigenda byemulisa ebigenda byemulisa bamalaya musaana kusibwa amayisa nonoonya omwana ate naddala obuwere omwana gwezadde mutwalire ennyo kamukuze kusinga okumwoleka obuboozi bw'abakulu okasanga muloogi nnyina ali mu kukola omami n'omulala gye bwe bugaba n'obutebe kanakula kati akabeere n'amagezi nga bwe mutuma obupiira bw'abaami abakazi beeyimba obufumbo bwammwe bwansomera abakazi
kasiwa kye muba mwekuuta abakyala mwagala obulungi ekyo twakimanya soka weetunuulira omanye akaviiri k'osaana osanga mmadi akasibi enoonyumirwa eza mu saaluuni ng'ogenda oyagala osanga sipayisi akasibi enoonyumirwa ekya mu saaluuni ng'ogenda oyagala ogenda omumala okasiba otiisa n'akusibye omuntu okulinga gwe babbula mu gwafu olufinga Bugembe embaga yo yaddiyo olinze Yesu ajja n'ekyambalo ky'emikolo abange Bugembe embaga yo yaddi olinze Yesu ajja n'ekyambalo ky'emikolo amasumba bukyanga mugoba mmando kutono zasulidde eddala mu kkanisa amwe yanaaliyonga ne kasajja baatabuse wala kigumu n'abambu sanitayiza watuusana okwambala ekutiya ekyambalo ky'abamweyana omulabo mudde abafulemu zimeneze basubi mukozedde mweganye mwana wa Mukama suuna bbeni n'embazira tone n'asobera bafulu bannakasolo k'eggwanga suuna bbeni n'embazira tone mwasobera simanyi abaddewo ababuyaye bansobera bafulu bannakasolo k'eggwanga olwangongolube nga mwe battira omukago amwe bawongerera emikisa gy'ettutumu mane yabasumba tebali endiga z'ekkanisa zirondibwa kuliibwa so si kuuma nnyumba endiga gyeyesaza obukugu bw'obugoye bayibuli mbikula engeri za kisoma ayige nyambala mu kkanisa oleka kwesitaza basumba ba Mukama ayige nyambala mu kkanisa oleka kwesitaza basumba ba Mukama abakyutekisa ate nammwe mwansobera mugisambe ofe twakyusaamu naye nawe wabikola ng'okyatambula abakyutekisa ate mwattu mwansobera obukyafu oba mwe muli emikisa gy'okufuna oliosanga asiiga njala z'abakazi ng'eziza ziringa eziwaata eno emmere y'olumbe abana obucupa busatu obulimu bwasiiga ng'ebitaliimu biwera n'ekikumi osanga ekigatto kigudde n'olubege nga bitawulo bye bikutte n'empumbu oba n'obutebe obulinga ppoti z'abawere okwaga batuulanga enzirayo okuba booda oba byelementi mubyolezaawa buzamu ababooda muzifumbira amazzi ababoda byonna bene elementi eziwera n'ekikumi elementi gyoyambaza omutemi w'embisi ava okukola ng'erawunya n'amasavu ate gyoyambaza omukazi eyenyiriza ava mu saaluuni agegedde n'akazigo omala n'ogyambaza abayaaye b'ekibuga oba n'enviiri zino ezikutte n'empumbu nange gyentomani oyagala ogimpe ababoda mufubye okutusinga endwadde afande kikundo ne lulo wabansobera ekinga batanze bibiiso by'omuwola kabuloka zamala okunoonya ku nsimbi obaoliwo okaddiye tulituule mu mmeeza kozi lwasaya tubiveeko eno kano katandise bwentiti bisimillah alla gyonzi gyali amadulillah ebintu tebibadde byakolakubilla bannaffe batufaako innalillah Allah saba obawejjana buli omu aganyirwemu bibiri yali akola neki Allah saba obawejjana buli omu aganyirwemu bibiri yali akola nange nyongera okukwebaza oba onfudde kyennali sisuubira nange nyongera okukwebaza oba onfudde kyennali sisuubira bangi abaalwana okunzita naye osobozesezza ne mbawangula bangi baalwana okunzita naye osobozesezza ne mbawangula ne jeneraali kati omujjuvu temuntikidde olwaleero ni jeneraali kati omujjuvu okadongo kamuteryangoba ni jeneraali kati omuki okadongo kamuteryangoba ebazali bajjajjange bennasamira okumba omubaka ne payipu zinaabawoomera ebaza bajjajja bennasamira okumba omubaka ne payipu zinaabawoomera essanyu olizaala amaziga ompadde tukimu naye kati ndi mmolola etobana kintu nange bakindagera kikuba bwomu si kyatuula naye yasigaddewo ebiwengeme ku byamututte bityo omulala ye ali mubwammeeye naye yajabulidde atyo omulala afuuse mutabani wa Muhammadi takyadde eno twabimanyano mwabategeera kwebaza bajjajjaffe abaatukukuuma ekitiibwa kino sibadduka nsaba Allah akuwejjana gwe batandika ebidongo byekuba
saba Allah kuwajjana gwe watandika ebidongo byekuba amani basudde webale wasomesa eggwanga tewali atoma poliisi ow'ebugunja webale gwe wanjagaza n'omuzinga bwenzina poliisi ow'ebugunja webale gwe wanjagaza poliisi ow'ebugunja webale gwe wanjagaza n'obuzina bwenzina n'abalama abaliwo mbebaza n'omukuumi kadongo kamwana wakoba ow'amaanyi Lord Fred webale wayimbidde abantu tewali atoma wine mukabi yakwebaza era tikiweewa sebbale ku lwange sibabanja abodumulasi webale osaana biira baffe tuleete waka dani magola kitange nkwebaza wamma simanye emirimu gye mwakola nabangi ebesimanye nga batoma saba mukama yaba abeebaza gyoyita bona webale ne bapulezidenti abakubye kadongo kamunaanoga ati yaluyima koloneri nakakaawo kasengayo kabadde kabuto temwenyigira naye kuno omulembe zeninabendera eganiza gyegyasakatamanaki sayisokulaba mukama wabe omulembe zeninabendera kati agikutte kiddemu nti guno omulembe zeninabendera kati agikutte wamma tobala kintu etobala kintu nadange bakindegera kikubabweomu sikyatula tobala kintu nayereesigaddewo ebiwongemikubyamo tutte bityo omulala yali mubameeyi era yajabulidde atyo omulala afuuse mutabani wa Muhammadi takyadde kiwulekukwekubate nakyo kintu sikyatula amawabaane wakata kyandabako abange sikyatula anti nembadde wakala obayingira ennyumba maneja nakuba tugenda kyagwe kati obayingira ennyumba niganakuba tugenda kyagwe kati sikyalina mirembe kati ekintu bakindikamu kikuba bwomundi bwenabanga ekyagwe Masaka watabaale Masaka bwenabanga Masaka walibaganga lina kasongola bwenabanga mu Bulemeezi nga ye kapatabaala bisinga abadumanase yandi nyambi abakyala bamusingira ennusu kakite bamusaayi muto baneyulira tuzimba eggwanga tugoba ekintu kino kuyamba edi jangu ebinagaana zinja kukuyamba njuba Jamiru naawe jangu ekintu kino tukikwanyigwanyi Kafeero Junior negaddako ekintu ojja kikuwa jabibyekwasa ebikusumbuwa kabibeere byambuga nja bimala funa akamugambe vayeyo wekweta kukyalo naye oli muyimbi olaya nikikoza abakyala bajja kukuzisa gira obaveeko kuba bajja kuyimba jange kizito gwenegattako kubanga bwe bakyala bendera ogina eyo tuwumbewumbe kintu kyaffe tuve mu baana ababuukabuuka tukugira ombende ku yange bwenywamu bimba vaibu etobana kintu okisampewo omuganda wasanindugo mulabye nanyine masike leeta n'endala naki olaba okujja kabulaza wafuukira ddala musama leeta sente tekola overdose tugere maso mutene abagalo asalize mbalamusa embuuza mutene abagalo asalize mbalamusa obadde mwebuuza gye nabulira badde njiye binaabawomera olwaleero ndeseeyo akapya banerinnya akatumiriirino byakadda bannange ebintu byemukola mukkirize sifaaba bivumbula era nsaasira beeragaalaga olw'ebyo ebintu byemukola ne mwerabira ebyo beewandiisa okweraga empulolando nga yakikuba empulolando nga yakikuba nakonkona akayimba kanyomu naye kati omunoonya takyalabika oba yagenda luddawo eyo gyeyasengera sasidde abawala abeegulumisa olw'okubameza ebbeere nayerabira nti ebyo byakola gatubirika ababivumbula maaliya mumuleere nga yakikuba naye kati naye yawummula amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hira Holdings era ndowooza abantu
abazzi batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.